ku 103.3 Radio 4 ensonsoze nze Kagogwe Fulgence Peterson nde ne Lubega Walid amyoka omwogezi w'ekibiina kya FDC. Tetubanga ekibiina tekiba na headquarters zisuka mwemu ebeeremu era linajja nankumbi era obukulembeze buli najja nankumbi. Okay. Mpoze mabega kawo Dr. Besigye ne tiimu ye bafuna obutakkaanya mu kibiina ne basalawo okukola embuga yaabwe era kati bali mu nteekateeka mugiyita mbuga bali mu nteekateeka yakola kibiina kipya ogutali musango naye tekimugisaako fenge FDC to believing and Dr. Besigye abadde ne tafaali denne era ekyo tetuyinza kujja kumpewo za radio ba ku mukutu gwonna ne tutandika kukikubaganyako birowoozo nga tunafuya obanga tujungulula omulimu omunene nnyo gwakoze si ku kibiina kyaffe ekyo kuva ku ntandikwa nga omutandisi gwe tuyita founding father naye ne ku ggwanga yonna atadde ettafaali eddene so brand eyo tugizimbidde wamu fenge kibiina naffe tumutaddeko ettafaali ddene okumuzimba okumusitula ensi okubeera nti emutegeera nti musajja wa buvunaanyizibwa musajja wa nsonga musajja wa maanyi naye mwennyini atadde ettafaali eddene nnyo ku ggwanga lyaffe Uganda n'ekibiina kyaffe FDC okutwaliza awamu so byenjogera mbyogera nga nsinziira ku Dr. Besigye gwe batanyumiza gwe mmanyi gwe nkoze naye ebbanga eddene kituufu so era gwe mpeera obujulizi so ekisooka tuvumirira ku lw'ekibiina ky'enjogerero FDC tuvumirira ebikolwa ebyamutuusiddwako ab'ebyokwerinda Nairobi kyetulowooza nti enkola eyo etujjukiza Idi Amin n'Obote Mwami Museveni bavumirira ennyo aganti obukulembeze bwabwe bayina enkola eyampawo atali kaaba bawambanga abantu bakwatagana ne gavumenti z'e Kenya ne ziwamba abantu kati bali bamusibira mu bbwa exactly kati bitujjukiza ebikolwa ebyaba musibira mu bbwa ebyalabwako mu gavumenti ezo okubanga mu kyasa kino ekyabirimu ekimu ng'ate ebikolwa ebyo bye baana baliwo so kitwenyamiza kubanga tulowooza nti Uganda yandibadde oba oliawo esenvudde nga amawanga getwegomba twegomba mawanga nga Bungereza agalina demokrasi ne Kenya yennyini kitwenyamiza nti Kenya Mwami Museveni agifudde eggwanga eritalina mugaso eggwanga eri okubeera nti bannayuganda tebalina mbeera yakwetaayizaamu olwabagamba nti kati Museveni yafuga East Africa exactly nti yalinga afuga Kenya era kati bannakenya twetaaga President Ruto aveeyo bulambalamba atunnyonnyole ayinza okuba vice wono ebyakoleddwa kati Mwami Museveni afuuse nti ye Nampala alamula ku mutala Uganda ne Kenya nti Kenya yalagira bulagizi ne kiba kino President Museveni yakibaddemu absolutely Museveni ye complainant misango gino gyonna Mwami Museveni ye complainant nambemu era ne mu kooti mwe yateereddwa yadde mugezi n'atamutwala mu high court namutwala mu yamaje kubanga mu high court bannamateeka bandikubye ebituli mu misango olw'amateeka ne weesanga Dr. Besigye ateereddwa naye yamutadde mu kooti gy'ayinako obuvunaanyizibwa Mwami Museveni ye mulamuzi omukulu mu kooti ey'amagye nedda omulamuzi yadijjaninze kooti okumala eddakiika 15 nga bannamateeka bamaze okunnyonnyola naba nti munindemu eddakiika 15 ssentebe kooti y'amagye Freeman Mugabe yevumbye yagenze ebweru okukubira Mwami Museveni akasimu okumuwa ebiragiro era yakomyewo nga kooti n'agiwa ebiragiro ebyavudde mu ddakiika ze-15 zeyawumuddemu yabadde akubirani yadde agenze kubira Mwami Museveni akasimu eyamulonda so Mwami Museveni ye mulamuzi amubuuza nkole ntya era ne mu misango gino egy'abaana ba Nuupu era Mwami Museveni yabadde omulamuzi yabadde complainant nga complaininga ku bavubuka aba Nuupu abateereddwa era ye yabadde omulamuzi era ye yasazeewo era kikulaga nti n'ebbaluwa eyatadde abaana aba Nuupu ga nti mbasonyiye ye yagisayininze etegeeza nti babadde banyiiza ye ndowooza ye yabadde complainant kijjayo kiri nti ddala ye nambeemu mu ggwanga
absolutely ye namba emu netulowooza nti ate akozesezza ebitongole bino mu ngeri y'enkyamu okusobola okubeera nti bimusanyusa at the expense okutta system gye tuyita criminal justice system ey'eggwanga. So fenga FDC tuvumirira ebikolwa first of all okuyola Dr. Besigye ng'omubbi. Ye ne bwaba omubbi alina emitendera gy'ayitamu okubeera nti awozesebwa okubeera nti yeerwanako asigalira n'eddembe nga munnansi. Dr. Besigye yaggiddwako ekitiibwa kye tumumanyiddeko kubanga Dr. Besigye si fugitive nti mawale yedduse tiyaddukidde mu Kenya nti wano yelesazizza emisango yayingidde ne Kenya nga talina bimwogerwako kwamba nadde mpuliriza minisita wa internal affairs wekitiibwa Severino Kahindo Tafire nga akkiriza agamba nti yeebuuzizza kuba immigration abavunaanyizibwa ku kisaawe Entebbe ne bamukakasa Dr. Besigye yafulumye ng'ayita mu makubo amatuufu passport ye yakoneddwa ekyokubiri tiyebadde na mundu bamukebedde ng'agenda ekyo Minister wa Internal Affairs wa Mwami Museveni yawadde yakiriyalinze nti kiki ekiri emabega w'okukwatibwa kwe. Ensonga omukulu alina zaalambiseeko mu kusooka wali wabula njagala muddize omuzindaalo muna ddala nga tuli mu kwewuunaganya bw'abanga yagenze talina mmundu ate nekibantu bwe bamukwatidde yabadde alina emmundu ekyo nga olinga aleese emboozi ate genda okubuzaabuza bannayuganda kubanga mu kkooti bwe kiba nti emisango gye bamusomedde egimu ku egyo gyakubeera n'emmundu ng'alina ne magazine ate gwe nojja n'ogamba nti we yafulumidde yabadde talina mmundu tekituukiriza kiri omusango omulala gwe bamuguddeko ne bagamba nti baperereza okufuna ebyokulwanyisa okuva e Greece awamu ne Switzerland nga ze zimu ku ezo. Neyanziza nnyo neyanzeege we tukomye Dr. Besigye bw'abanga immigration yaffe egamba teyabadde na mmundu minisita wa internal affairs gwe tabuusabuusa Kahindo Tafire n'akikiriyalinga ku kisaawe ekyajjo mu international airport yes nabo bamukebedde e Nairobi nabo ne bakakasa kuba yayise mu security system eyo yonna passport ne bagikonamu otambula kuba muntu tekkirizibwa kuyingira kusala nsalo na mundu n'ayitawo wonna nga talina mundu kakati bw'abanga emundu yagifunidde Kenya munda oba mu hoteri oba wanawa ffe tulowooza nti amateeka agandibadde gamuvunaana si ge Kampala yandibadde si complainant Kenya yandibadde complaininga titukutte Dr. Kizza Besigye ng'ayina emmundu etalina license n'olukiiko lwe tutamanyiiko olubadde lugenda mu maaso no tusooke kya mmundu kakati Kenya yandibadde emuvunaana mu mateeka gaayo ogw'okubeera n'emmundu nga talina lukusa naye kakati tesobola kuba nti ate omusango aguddize Kenya nga Kenya yina complaining ate Uganda ne tucomplaining on behalf of Kenya kakati awo tulaba nga waliwo ebituli bingi byendabye mbadde nsoma amawulire ga leero vision wa leero omukyala Mariam Wangadia chairperson wa Human Rights Commission ng'aga nti charge sheet erina ebituli bingi bandibadde nga n'omusango bagusazaamu bitutuusa ku ekyo bw'ogamba nti yabadde atuuzizza meeting emenya amateeka ng'agituuzizza Kenya ey'okusuula gavumenti era Kenya yandibadde complaininga nti meeting emenya amateeka Uganda si yandibadde complaininga ku lwa Kenya so Kenya yandibadde muvunaana mu mateeka mu kkooti eze Kenya nti yatuuzizza meeting egezaako okusuula gavumenti oba nga waliwo enkolagana kuba waliwo kibayita extradition treaty nga kiva mu extradition act tulina etteeka mu constitution erya amending balyali ya 95 eryakyusibwa ne wakola ennongoseza mu 2012 eryogera ku engeri amawanga gye gasobola okuwaanyisiganyamu abasibe abeera bakwatiddwa ku misango egy'enjawulo bakwatiddwa ku misango naddala ennyo egifaananako bwe giti
eteeka procedures ziri very clear ti minister ow'amawanga ag'ebweru mu kiseera kino ye mwami Hillary ye Okello Oryem yandibadde awandiikira eggwanga ly'e Kenya ng'abategeeza nti tulina abasibe babiri Dr. Kizza Besigye Obiri Lutale Kamala. Tulina emisango gye tulowooza nti gyaziddwa mu ggwanga ly'e Kenya naye nga girina engeri gye gitaataaganyaamu enkola y'emirimu e Kampala kubanga gimenya amateeka e Uganda. Tubasaba abasibe abo mu batuwe ne wabeerawo process eri very clear ne batuuka ku nsalo ne babawa ne babakwasa ab'e Uganda naye so si kubayoolanga abayoola oba abayaaye kigambibwa ababakutte era bavudde wano direct noga nti abantu babakunguza nga ne passport ekyegeeza Dr. Besigye ali mu Uganda illegally aliwo mubenyi bw'amateeka kuba mbadde mpuliriza Lord Mayor nga nti babadde olunaku lw'eggulo lwonna nga balina n'ebitongole ebyokwerinda n'abeddembe ly'obuntu e Kenya bannamateeka aba Kenya Law Society nga bagezaako bamenye ekisenge bagezena mu kooti okufuna ekiragiro kya kooti okumenya room Dr. Besigye mwe yali atadde ebimukwatako mu we yali ku Riverside apartment ku Riverside gye basinkana naye gye basooka gye bali balina okusula bagiyita Walid Hotel eri Nairobi gye balina ekisenge kyadde kirina okumenyebwa okusobola okugyamu ebintu byegenda nabyo ebintu byenga mwe muli ne passport meaning nti yayisibwa tebasanzeyo mundu oba masasi according ku mawulire swawuddeko kigambo mundu tewali kyonna kyabulabi kyasangiddwayo emundu eyingiriramuwa kyekabadde nazo ku Akiba so kakati ebyo byonna bye twagala byebituli byetulowooza nti ensonga lwaki n'abasibe bano tebatwaliddwa mu high court batwaliddwa mu kooti y'amagye bateekeddwa kusibwa mu high court kubanga si serving army officers okusinziira ku UPDF Act bantu ba bulijjo era balina okuvunaanibwa mu kooti eza bulijjo naye batuwereddwa mu army court mu military court martial kubanga Mwai Museveni gyafunira emirembe mu kusiba abo batakkaanya nabo kooti netambulira ku biragiro by'okusinga high court so ekyo tukivumirira tulowooza nti Dr. Besigye yandibadde aweebwa eddembe lye yandibadde akwatibwa mu nkwatibwa gye tulowooza nti yabuvunaanyizibwa n'akwatibwa mu makubo amatuufu ate n'ekirala tulowooza nti Kenya si poliisi y'ensi yonna nti an international police kyomulimu gwayo kubeera nti yo yerondoola abamenyi b'amateeka mu nsi yonna. Lwaki ogamba bw'otyo? Kubanga Dr. Besigye si yasoose. Waliwo 36 abakwatibwa Kenya ekisumu nabo nga bagambye nti baali bagenze mu ngeri ya kuyeekera gavumenti ya kuno baagala kusinziira Kenya. Tebaatulaga birungo ki ebyo boga nti baali bayeekera wabasanga mutale wabasanga ne mundu obujulize buliwo abantu wabasanga nga bali mu rumuzi zaabwe fena tambudde tulinye ennyonyi ne tugenda mu nsi ez'enjawulo okugenda mu international seminars ne trainings otegedde naye tetukwatibwa nko mu nkwatibwa efaana bwetyo ebanu basangibwa bali mu talenti bakwatiddwa tibasangibwa balina enkebete emigemera wala nti babadde bali mu nsiko otegedde maybe ekyo kitegerekka naye abantu bo wasanga mu luumu n'omenya luumuzi zaabwe n'obajjayo so kati Kenya kyekitutuusa ku kino kyefuuse poliisi y'ensi yonna tigwa omulimu gwayo era bannayuganda bakyali safe. Munnayuganda bw'olinya ennyonyi n'ogende Kenya oba bw'otambula mu baasi n'ogende Kenya ofiiringa safe kitutadde mu mbeera kati ogende Kenya ng'oli munnayuganda obeera ku bwerinde nnyo okubeera munnayuganda either okolera mu business oba okukyalayo oba okugenda ku mbaga oba kwegamba obeera ku bwerinde noganti kakati bananjola oba siiyolebwe lwaki Kenya eyagala okwetuusa ku level efaanana bwetyo kubanga erina bingi nnyo byefuna mu Uganda bannayuganda abagenda ne bagiwangaaliramu basubulirayo abantu bagenda ne basuba mu woteri zaabwe batambulirayo so tulinye ennyonyi ze Kenya kyogamba kino kiyinza okumalawo enkolagana wakati wa bannayuganda n'abannakenya tedde mu kutya
egenda kututeeka mu kutya abantu bagamba nti kati bw'oba ogende Kenya tobeera safe nga mutidde mangu anti kakati yeetaddewo embeera Kenya yeetadde mu katu kano so twagala Kenya eveeyo kiriyale etunnyonnyola ebifaananako bwe biti kubanga kati bino Mwami Museveni agikozesezza ng'oba akozesa ki Kenya efuuse nga emu ku district ya Uganda kuba mbadde ndaba abantu nga bakola ne map of Kenya nga Kenya efuuse district Mwami Uganda kuganga President Ruto amukakanyiza atuuse ku level ng'alinga governor we obala DC ochegede kakati biyali Kenya eveeyo ogambe otya Kenya kwaka Mwami Museveni wabanga awe ebiragiro Mwami Ruto n'abisa mu nkola abanga ala DC kubanga abala DC obakyaza no mu studio yakati nze nadde nzisa mu nkola ebiragiro bya mukamange president nze ndi mbaka president mu district yeyo kali Mwami Ruto mu mbere fana bwetyo yekakanyiza ku level ngalinga ala DC owa Uganda Kenya ochegede so kakati Kenya okwejjako ekikwa ekigisibiddwa Mwami Museveni government ye eveyo kiriyale yesambe oba yetondere banna Uganda etuwe ne account ku bintu ku bikolwa ebyo byonna byezeekwatira muki kwanga tulina amateeka nga bwe nga kusomedde extradition treaty tulina extradition agreement between Kenya ne Uganda lwaki ebadde tetambulira mu buufu obwenteekateeka ezo ezirambuluki ezateekebwawo ne kooti y'ensi yonna ne kwegamba ne tuba nga tutambulira mu protocols ezo bannayuganda n'omanya nti nkwatiddwa Kenya naye emitendera gyonna giyisiddwamu ne tuba nga tetucomplaining eri President Ruto otegedde naye kakati olwalala tutadde mu mbeera ekubaganya ebirowoozo mu mbeera efaanana bweti toyanzege ampuliriza tuli ku Radio 4 ensonsoze tuli mu programu ekitawuluzi tukyakuba toki mu nsonga y'okukwatibwa kwa Dr. Kizza Besigye ekifeefe kigambibwa nti mu mwaka oguwedde okuviira ddala mwaka oguwedde okutuuka mu mwaka guno Besigye abadde ajjanga atuuza enkiiko mu bitundu ebyenjawulo era kigambibwa nti enkiiko ezo zigendereddwamu okusaka n'okufuna ebyokulwanyisa okuva mu ggwanga erya Switzerland awamu ne mu ggwanga erya Greece era nga mu mawanga ago nayo yali atuulizaayo enkiiko abaffe munnayuganda ayagala okumanya kyekibuuzo kye natandise nakyo nti kiki ekiri emabega w'okukwatibwa kwa Besigye ddala kituufu emisango egyamuguddwako gino anoonya byakulwanyisa kutaataaganya ddembe mu Uganda oba waliwo ekiri emabega nga si kino kyetulaba nga tugenda to the extent n'ebintu byolowooza nti byandibadde tebyetaagisa bw'aba wakutta nsiri akozesa nnyondo so bw'aba wakutta nsiri akola atya akozesa ennyondo so Mwami Museveni akozesa amaanyi mangi si bingi nnyo bitulabye ng'olaba amaanyi agaateekeddwa mu kintu Mwami Museveni oyinza oga nti tugenda kuba olukuŋŋaana maybe ku Square nga ku Square eyayisa olukuŋŋaana balinga abantu 3 naye nga abasirikale abampi n'abawanvu abali mu uniform n'abatali nga basinga abazwe okwogera mu lukuŋŋaana oba kisinziira ku byemwogerera mu lukuŋŋaana olwo nkugambye bantu bali bana bisiga obukyayi mu bantu abakuŋŋaanye okyegedde so bwe butiitiizi bw'endowooza ekyokubiri Mwami Museveni ayagala nnyo okuteekawo embeera ey'okutiisa embeera ey'okutya bwe buwangaazi bwe bwawangalidde mu buyinza abantu n'abateeka mu mbeera nga Walidi atya kagogo n'okukuba obukubi akaama nenzija kutu mbeera n'obweraliikirivu nti Museveni yandibanga mpulira akaama ako kekubye nga tuli abantu aba babiri kati Mwami Museveni ateekawo embeera eyasemufu kanga baana ekanga ateekawo embeera ey'okutiisa abantu ne baga nti bayodde Besigye Nairobi buli muntu n'abeera nga atya kati kiri kyoyogedde okusinkana omuntu mu woteeri ekyo kirina enjyawo n'ekyoga nti kagogo nazze nenkuba akaama kutu ti Museveni atuwulira kyegeeza n'okusinkana omuntu mu woteeri Museveni ajja kuba atulaba ne bw'abanga Museveni taliiwo kati eyo embeera eyasemufu eyakanga baana Mwami Museveni mwawangaalidde eyawankoko gwe twasomangako mu Animal Farm yabanga n'ekikooni ekimyufu ku mutwe
ne baganti ekyo ekintu kino ekimyufu kino kibeera ku nkoko bakiyita olugulegule olwo kale abantu baganti ogwo muliro bw'oguliraana gukwokya wankoko n'ajoga n'akola effujjo kuba wansolo bonna kubanga batya ti bwe bamuliraana ajja kujja byesolo saati abooke kane mwami Museveni ateekawo embeera eya wankoko olwo oluggulweggulwe olusobola okutiisa abantu ti ajja kubookya kati ataddewo embeera ti ensi bw'ogenda Kenya toli safe bw'obeera mu Uganda toli safe bw'ogenda mu byobufuzi toli safe bano abaana boyita bafuutu soja abawagizi baffe toli safe mwami Museveni akusiba n'omala emyaka 4 nga towozezza na era bw'oba wakusumululwa ng'olina kugenda kufukaamirira ye bw'omala omufukaamirira emisango n'agijjayo n'ateekawo n'akozesa olukusa olumuweebwa nga president okusonyiwa yakusiba era yakusonyiwa kati n'ateeka abantu baffe mu mbeera nti Museveni tumuleke kati ye mwami Museveni yagala okuteekawo embeera nga kufa abamuvuganya atadde mu mbeera nti katulina mukolimira bukolimizi mutya tulina kale n'okubeerawo nga tukuba mimiro tikale maama era Nobote yaliwo era Museveni Amini yaliwo Binaisa yaliwo Anyata abalaba era nabo bwe batyo baaliwo ne bamala ne bagenda tukolima mwami Museveni atadde mu mbeera nga tulina mukolimira bukolimizi kukuba mimiro neera bagamba ebikolimo by'enkoko tebitta kimunye ati yekyayagala kubanga nali bw'okolima n'oga nti era Obote yaliwo Amini yaliwo Museveni agenda ebyo tebina kibikola Museveni kati atadde mu mbeera ng'atamwagala olina kubanga omukolimira bukolimizi kyova nga yateekawo n'amateeka nti n'oga nti ati ngenda kwogera n'abantu era olina kujja kuloopa lukuŋŋaana lwo gyali tisebo ngenda kwogerako mwami Museveni n'owandiika ebbaluwa yateekawo etteeka libayita Public Order Management Act olina okuwandiikira Inspector General of Police IGP okulaba ng'ofuna obukuumi IGP akuwa olukusa era olina okujja okunnyonnyola ndowooza ekigendererwa osuubira abantu bameka ekigendererwa ekyo balabye security gye bakuwa mu lukuŋŋaana okuma abantu tugamba before security yali teriwo nga teeka terinajja kyovula abantu bali bafunira nnyo obuzibu mu nkuŋŋaana ezo batubuye olukuŋŋaana lumu kyenkuŋŋaana ezaali zikubwa abantu bafiirangamu tolaba bomo yakuba erugogo no teba lukuŋŋaana lwa byabufuzi abantu bali mu kweyagala bali mu World Cup kyabazibula amaaso lwa byabufuzi tomanya omutemu ayinza okuyita wali mu lukuŋŋaana byakijjegga byakifere tewaliwo niidi yonna nze nasoma ku kiyitibwa public policy ku university public policy bwe baali batusomesa amateeka nti bw'oba onookola amateeka olina kusinziira ku bwetaavu obw'ekitundu etteeka oditeekawo bapolise meeka basinzira nti waliwo obwetaavu tugenza okuzuula nga obwetaavu bwe buli tukole etteeka naye ogamba nti kakati turegulating meetings wateeka okuba nga waliwo obwetaavu bwe butaaliwo sincerely speaking tewaliwo obwetaavu kiro wandiike abantu bameka abagenda okujja mu lukuŋŋaana babulako kimu kutugamba nti kati menya oba oyisa abantu 1,000 oba 1,000 nnyonnyola bantu bameka linnya ku linnya b'osuubira mulaale kekoko ke besigazaayo ejjoogo ly'abasajja bano kusaba lisiti y'abantu abagenda okujja mu lukuŋŋaana abajja mulaale ejjoogo ly'abasajja bano onoomanya otya abantu abanajja mulaale eyo ogenda nti kakati Walusimbi ono Kasimire ono gundi hawu eryo jjoogo kati naye byonna bikuteeka mu mbeera nti kati era olina okujja okuloopa miitingi yo egenda okwogera ku Museveni era obunyonnyole nabiki bye mugenda okwogera mu miitingi omwo topiki ki byakwerinda nsonga ze byakwerinda bya ggwanga nze njagala kujjako gavumenti waliwo ebyo mwogera nga bisiga obukyayi njagala kumobilizinga abantu basobole okubeera nga bakiririza mu puroguramu yange nga-FDC kati oŋŋamba otya nti ate kati nzizye ate nsooke kugiropa wuwo kigamba mulimu be boogererayo ebyobulimba obuvunanyizibwa gavumenti erina obuvunanyizibwa era kyova olaba nga ekyo ekizibu kye balina ogambye wayise owa-NRM aba-NRM tebaagala kujja ku mpewo zino wamuyise ajje ennyonnyole walidi byayogera ajja akole ki abikauntalinge omwaganya weegulye entebe yino nkalu
we nale mwabadde alina okutuula kakati bwabanga otwogera ebyobulimba NRM nayo secretariat yaabwe ekulemerwa todonga ekola mulimu ki balina ne department number eya mukulu Dombo omulimo gwabwe kujja kulowooza kusaabulula bye balowooza nti bye tulimbye kale babanga tebakoze omulimo gwabwe ne boogera amazima baba ate amazima galiwa babanga balowooza nti twogedde bukyayi twogeza bukyayi twogeza bulimba buvunanyizibwa bwabwe okujja okunnyonnyola okutereeza ffe bye tukoze ki babanga tebabikoze ogwo si musango gwaffe. Okay, ampuliriza tuli ku Radio 4 ensonsozi mwenda batuwuliriza mwebali nnyo mwebalire eddala ndi ne Walid Lubega amyuka omwogezi w'ekibiina kya FDC. Muzikirize mpumulemu katono nnyo mu ssaawa ey'okubiri nzije tutandikire ku nsonga y'okuyimbulwa kw'abavubuka ba NUP 19 bayimbuddwa. Kikyolowooza kuyimbulwa kwabwe basooka ne bakkiriza emisango ne babawa ekibonerezo myezi 3 zabadde ennaku ziri 19 zokka ku kibonerezo ekyo. President n'abagamba mbasonyiye anti bagamba gunsinza ali wabitali ne mukulu Walid amyuka omwogezi w'ekibiina kya FDC atubulidde ebintu bingi nnyo ye byalaba ebirabika nga byaviiriddeko Besigye okukwatibwa n'okubanga essaawa ya leero ali mu kkomera eruzira kwa alimanda. Wabula nalabyeko Winnie Byanyima mukyala wa Dr. Kizza Besigye Kifeefe ng'agamba nti ssente gavumenti zeekozesa okukwata abavuganya gavumenti wakiri eziteeke mu malwaliro zigule eddagala zizimbe amalwaliro n'okuteekawo saavisi ez'enjawulo eri abantu bannayuganda ze beetaaga. Kale nno mu mbeera bwetyo wetugendedde ku nsonga y'abavubuka ba NUP bakwatibwa mu mwezi wakati w'omwezi ogwa Novemba omwaka ogwa 2020 ne mu mwezi ogwokutaano wakati awo mu mwezi ogwa Novemba 2020 n'ogwokutaano gwa 2021 awo wakati awo baba bakwatira ne babateeka mu kaduukulu okutuusa lwe batwalibwa mu kooti ne bakkiriza emisango egy'abaggulwako omuli okulya mu nsolukwe okusangibwa n'ebintu ebyefaananyiriza eby'amagye n'emirala. Wabula oluvannyuma lw'ogikkiriza baweebwa ekibonerezo kya myezi 3 era babadde bakakitambulako ennaku 19. President Museveni owa Uganda n'awandiika ebbaluwa n'amannya g'abantu abalina okuyimbulwa Olivia Lutaaya n'abalala era ekiragiro ekyo ne kisibwa mu nkola. Ab'amakomera ekitalya ne bayimbula abantu abo 19 olunaku olw'eggulo tebasuze mu kkomera basuze n'abantu baabwe bulijjo ababalindiridde okumala emyaka 3 n'emyezi 8 n'ennaku ezigwamu kaakano balya butaala. Walid olowooza ki ku ky'okuyimbulwa President Museveni n'ayimbula abavubuka bano ba NUP kikyolowooza? Ekisooka nange njagala okwegatta ku Honorable Engineer Dr. Winnie Byanyima ti ssente Mwami Museveni zaateekamu kunyigiriza aboludda oluvuganya singa essente ezo ziteekebwa mu programu za gavumenti nga PDM. Ssente gye ziri mu PDM kunyumya mboozi emboozi enyumiziddwa bonompa embuzi nja kuwa ente kati okutujja mu bonompa embuzi nja kuwa ente singa bateekayo ssente ezo PDM erimu singa abantu bali wala nnyo singa kati okyaziza n'aba PDM nga bazikuweerako obujulizi n'ogenda ku kyalo n'onoonya omuntu eyafunye ku ssente za PDM nga ku kyalo ekiramba kuliko omuntu omu n'ekitundu abazoogerera basobola okuzoogerera ekitegeeza ekyalo kyonna tekizitegeera ekitegeeza teziriyo naye kati singa essente ezo baziteeka mu puroguramu ng'ezo oba oliawo abantu bandibadde n'embeera yaabwe esituse okusinga okuteeka amaanyi ennyo mu nsonga z'ebyobufuzi nga bino bye tuli mu kwogerako nga tuli mu kwogera oba twandibadde tugize kwogera ku nteekateeka za gavumenti ziyambye zitya omuntu wa bulijjo okumusitusa okumujja mu buyinike okumutuusa mu kwesiima so si kunyumya kuba butya Mwami Museveni bwanyigiriza bwajunguludde eddembe ly'obuntu twandibadde tunyumya engeri eddembe ly'obuntu gye lirereddwamu. So ng'ekyo nkivuddeko nga nzize ku mulamwa gw'oleesesebo ekisooka ffe tulowooza nti olutalo lw'okusesema abaana bano ffe ab'FDC tulubaddemu mulubaddemu n'aboludda oluvuganya
okutwaliza wamu kubanga tekizze ize tekibadde kyangu mwami Museveni yabasena mu mbeera eri gye nayogeddeko ey'okubeera n'ekintu kiri ekyenkoko ekitiisatiisa nti nina omuliro gwe neetisse ku mutwe muyabasenera mu mbeera y'okubatiisatiisa alina omuliro gwokya ogwokya kakati mu mbeera efaanana bwetyo tutaddewo embeera FDC twavaayo ne tuwa ne statement nga tulwanirira eddembe ly'abaana abo okubeera nti bateebwa platform yaffe eri mu parliament ekulemberwa Honorable Professor Yusuf Nsibambi nga nampala waffe mu parliament ombaka we Mawokota South twateekawo embeera nga twegasse ku ludda oluvuganya Bairene yali Mathias Mpuuga Nsamba neyamuddira mu bigere ow'ekitiibwa Joel Ssennyonyi nga tukkiriziganya nti twetaaga nitunyigiriza gavumenti okubeera nti abantu abo ebaleeta ku flow n'owekitiibwa Balamu wajjidde n'apiikinga nagamba nti kyonna ekisoboka kikolebwe pressure yali etereddwawo yakikola lwa pressure owekitiibwa Balamu teyakijja bujjamu from air yakijja lw'embeera gye twateekawo badde manyi yakikola lwa bulungi waliwo embeera mu bigambo bye Balamu Dokita Minisita w'abavubuka n'abaana agamba abavubuka bano basaanye baveeyo mu kkomera babateeketeeke babajjemu endowooza y'ebyobufuzi eri enkyamu babateekemu nti basobola okubeera mu byobufuzi naye ng'ate tebalimu mu mbeera eri yakulwanagana kusika kwonoona bintu by'abantu babateeketeeke bababangule n'okukola emirimu egibawesa ensimbi kyekigendererwa kya Balamu ninaawe bwesikanyiza n'owekitiibwa Balamu nti ani akomplaininga nti baayonona ebintu bye complaina nti ali ogu mwami Museveni nga complaint ye nti mwanvuganya problemu ye yakumuvuganya otegedde teriyo munnayuganda agamba nti abaana abo abasibye abateereddwa bamubbira emmere bamukuba oluyi teriyo complaina nti bamubbira eryenvu taliyo complaina nti ali ogu mwami Museveni era yabateeka mu kooti gy'alinako control ng'omulamuzi alina kusooka kufuna ki simu kuva wuwe ne nabo bakkiriza emisango egy'abaggulwako nti ddala baagizza mu luwatu mu kkooti anti akati olw'okubeera nti baagizza ng'owekitiibwa Balamu azze okuba konvisinga n'abaga nti bwe mukkiriza emisango muteebwa teebereza abantu ababadde mu kkooti nga emisango tegitambula okumala emyaka 4 basabye ebbeeyiro emirundi n'emirundi looya waabwe mukyala Shamimu Malende mulabye ng'alwana nga kkooti ey'omulamuzi Mugabe terina budde buwulirize ebyoga nti mubimu ku mukama waffe byetuwa okukolako ebyo tebyalimu temwali mu kweyimirira otegedde omusango gulina kutambula nga bwekola ki mukama waffe ababonereze mufuuke ekyokulabirako eri ebweru mwami Museveni yali ayagala kuseninga sigino eri ebweru ku bawanise bafutu soja oba abawagizi baffe ab'oludda oluvuganya nti bannaye bwe munvuganya nze bwe nti bwe mbakwata eno yenkwata gyenkwatamu abamvuganya ate si gwe mulundi ogusoose mu walk to work tulina omuvubuka bamuyita Akamuswaga Moses yasibwa okuva mu 2011 yateereddwa mwaka guwedde nga yateereddwa nga n'omukono talina okuva 2011 yateereddwa 2023 nga n'omukono talina nga alina gwa kikugu eyagenda nga alina emikono gye ebiri gwalagawa nga gwa kikugu mese zagulya effujje lyamukolebwako ng'alikunyumiza mukomera wali emmese ensoma byuma right now wenjogerera pate yeri mu mujjanjaba yetekinga charge ku biruzize n'omulabirira otegedde naye ng'amaze mukomera okuva 2011 paka 2023 omwaka oguwedde mu July wateereddwa kakati bwe tubanga tulina embeera efaanana bwetyo abo bonna bonna basibe ng'ekimusibya kuvuganya mwami Museveni muwakanya ogwo gwe mutango fe abavuganya mwami Museveni gwe tukola ki musasulira era gwe mutango Dr. Besigye n'abala bonna bonna gwe bakoze ki bawekitiibwa Kyagulanyi owekitiibwa Amuriat mu kampeni ye yasibwa emirundi gyesimanyi muwendo kigambe we yasinga okusibwa emirundi emingi Amuriat mu kampeni z'akalulu akawedde yasinga okusibwa emirundi emingi naye ng'ekimuvunaanwa ki kuvuganya mwami Museveni ogwo gwe musango gwe mutango gwe tuwa boogera birala nawe oyogera birala kuvuganya mwami Museveni tewaliwo kirala
yamenyanga amateeka agakanyizibwa jjukira kyali kiseera kya covid-19 bali baganye enkuŋŋaana okuŋŋaanya abantu abangi yakuba enkuŋŋaana ziriyo ne record yakuba olukuŋŋaana gaggadde waweza kumpi abantu emitwalo 10 mweyeweera naga nti era ndowooza yafuna amalala mangi nnyo naga nti abanaavuganya mwami Museveni abanaateekateeka okuvuganya mwami Museveni muve waka nga mukoze ki nga mulamye kubanga eyamwe ejja kuba esimiddwa abantu baga awo otuuse ne bamumma akalulu olukunga n'ebyo yabyogerera ku lukuŋŋaana gaggadde oyo nga teyasibwa minisita wa mwami Museveni abantu beebuuza n'abala bangi nnyo ab'NRM abakubanga enkuŋŋaana nga bo tebaggalwa mwami Museveni yakubanga enkuŋŋaana naggala n'enguudo n'akuba enkuŋŋaana wakati mu kkubo otegedde nga ye teyavunaanwa nze nga saaziraba ez'omukubo twaziraba moloto wanawa abantu nga bakola ki so kati embeera efaanana bwetyo tiye mwami Museveni bw'oba oli naye etteeka libeeranga mu nnyumba ya Nabbubi bwetuuka otegedde kakati Nabbubi ye takwata akoleza eki kandi mwami Museveni bw'afaanana kufa abamuvuganya yakulaga nti kati amateeka gakola n'agatakolangako n'agataliyo agateekawo otegedde so ogwo gwe mutango so kye tulina okuyiga nti tulina kye bayita shrinking political space tetulina space mwe twetaayiza Dr. Besigye abagenza omulaba eruzira yabagambye nti ndi musibe naye ate nammwe abali ebweru muli basibe njawulo ki baawula tewali njawulo nti wali asobola okuba nga ali mu uniform eya kyenvu ey'omusibe otegedde emanyiddwa mu mateeka naye n'abali ebweru tuli mu basibe mu buwambe olwalero ndi wano ku studio mpanda ebigambo naye sirina garanti ti bwe nfuluma geeti ya radio 4 tewaliwo kabangali ezirivedde okunjoola okuntwala gye simanyi wajizindaza bwoba byogera bituufu ate nga kyekyo kutwaza abate bonna bonna be bayodde ebigambo bibadde n'omulamwa ebigambo byenjogedde waddewo kyembansiza entungo twebuuza era bwe mbanga nvunaanwa nti ebigambo byenjogedde si bituufu lwaki baba tebantwala mu kkooti twebuuza wano kyenjagala tutangaazeemu ensi okuyimbulwa kw'abasibe ba Nuupu okusonyiyibwa 19 kyekuusa ku Luka 2:26 21 na26 obulubuli bwa mirundi ebiri nti mwami Museveni yanyiiga engeri gye yavuganyizibwamu mu 2:21 kakati awa sigino ti 2:26 ate nja kuba wa mutawaana n'okusinga kye nakola mu 2:21 ali mu kutuwa mataala ti there is danger ahead munvuganye nga mwerekeramu naye ate bano yabatadde tiyandi batadde bwabanga alubirire ewaffe abali ebweru titumuvuganye nga twerekeramu mu ssooka ye ayina doozi esinga ne kweyo yesigino fe abasoma amawulire abasoma gundi abasomera ebbaluwa mu baasa ebyo bye tulaba nti ayina sigino gyatuwa n'okuwa abantu n'okukanga kiri kye nagambye okutiisa emitima gy'abantu ne babeera nga kati tugenda kutuuka ku levu ekolimira obukolimizi mwa Museveni n'omukubira emimiro era kale maama era naamini yaliwo Obote yaliwo yafuga bubi naye era yagenda era kati aliwa ozemu okolimye awo waayagala mwami Museveni tubeere era ayagala nga ebyo bimunyumira nnyo nga tumukolimira nga tewaliwo nteekateeka ejja kumobilizinga abantu ku butya butusobola okukyusa gavumenti eno mwami Museveni byasinga okunyumirwa kumukolimira kubanga bwona okolima eyo ojja kuddeeka obiveeko nga tewaliwo kiri awo kakati ekyo awo mwami Museveni watwagala tusigale wamukolimira bukolimizi kakati so 2:26 atulaga nti ebiseera siki naye n'ekirala kyetwagala okwemulugunyamu nti abantu bano tebateereddwa si bannamagye lwaki babadde bateekebwa mu kkooti ey'amagye olw'emisango gye babaggulako emisango ba civilian waliwo omusango ogwa owekitiibwa honobo Kabaziguluka eyali omubaka w'ekitundu kino ekyenakawa
yekubira mu ndulu kubanga bamusibira mu court martial naye kubira endulu mu constitutional court constitutional court never ne wa ruling negamba nti akyali kikyamu omusibira mu koti y'amagye kakati bwebanga waliwo bedde court ruling eya court etaputa ssemateeka etaputa nti ba civilian balina kubeera tried mu court eya bulijjo kyekimu ne Dr. Besigye oba kisinziira ku misango gye babeera bazizza teri etteeka lyandibadde liri kiriya nga ekikyogerako bakusanga n'ekyokulwanyisa nga tuli mu nnamagye lyogera ku ekyo lyogera ku kyo lyogera nti civilian alina kubeera subjected oba mulimu obwayiro buttannyonnyola eya bulijjo nga tusoma ku ngulu infact court constitutional court etaputa ssemateeka mu musango gw'owekiibwa Kabaziguba yagamba nti court martial eringa tribunal court eringa tribunal ejja okuteeka empisa mu basirikale abasirikale abasiiwuusa empisa kooti ey'amagye yebakola ki yebagolola ettumba okusinziira ku nnamula ya court of appeal ekitegeeza nti ffe abatali bamukwata mundu ne baba bakusanze nayo ninagenda mu high court ne bamuvunaanira emisango egyo gye giri muvunaanwa mu high court unless nga Museveni agenze n'agulirira parliament nga bwakola bulijjo parliament n'ekiyisa mu layini ye nga bwakyagala era kyova olabanga ye azze akivumirira nnyo n'agamba kooti terina kuwa bailo kubakwata abaana kubagala okujjako gavumenti kubagala abayigiriri n'emmundu bailo tebalina kugifuna n'avumirira nnyo n'abalamuzi n'abakomerera nnyo emisumaali okuwanga bailo naye ng'ate bailo mu constitution yennyini egati buli musango gwonna buli case evunaanwa omuntu abeera alina right ku bail kubanga mbeera sirina musango kasambeera nga kooti tennaba kugutiyemula kumpa kibonerezo kakati Museveni ayagala okuteekako abantu nti bwonteekako omusango olwokuba gunsinze ensi enkola yaffe osobola okujulira nebakuwa osobola n'okujulira naye Museveni akulaga nti kwolwo lwakutaddeko omusango olwo guba gukusse mu vi yatyobodde eddembe lye ekitiibwa kye oba oliawo n'amateeka g'ensi yonna n'aga Uganda mpozi njala okwanukula muganda nga ayogedde nti FDC tuli mu bufumbo bakadde bange bali mu bufumbo omwana newaggudde njala omutegeeza nti FDC ng'ekibiina kitawo abadde ategeezaani abadde ategeeza ndowooza abakulembeze b'ekibiina tulinayo omukulembeze n'omu ali mu bufumbo ne gavumenti eno ya mwami Museveni abali mu bufumbo ye mwami Mao eyakola endagaano yasayininga ku ndagaano emutuusa mu bufumbo obutukuvu ne mwami Museveni endowooza obuse butukuvu kubanga yasayininga obutukuvu bubeera bwa mukereziya oba mu kanisa n'akuba ekiragaano obutata mwami Museveni era mwamulaba kakati kituyinza kugeraageranya ku mbeera efaanana bwetyo n'ennaku zino bakulembeze mu kibiina kyaffe Mao Nobert yategeeza n'agamba nti essaawa yonna agenda kwabulira ekifo kyaliko agende aweereze abantu be mu bwenkanya kubanga gyali tasobola kuweererezaayo mirembe twamulabula ne tumugamba ogenze mu geyeena teriyo mirembe myerere kakati ebyo byo tebitwewuunyisa ffe nga aba-FDC fe aba-FDC tubeera nko mu bufumbo obufaananako bwe butyo mwami Mao bw'ayagala okuba enkyukira fe FDC tewaliyo omukulembeze n'omu minisita mu gavumenti eno eri mu buyinza kyekibaawula nti temuli bafumbo mu FDC tetulina ndagaano gye twassaako omukono ne gavumenti etudde mu buyinza nga tugala tujja kukolera wamu naawe endagaano eri mbuwandiika gy'otegeeza teriyo mulina ya bigambo naye ebigambo teriyo kubanga teriyo programu za gavumenti programu eno okuva bwe twagitandise paka ku ssaawa zino temunabaako programu gye nsiiga muzigo eya gavumenti eri mu buyinza si bwe guli sebo kati ekitegeeza nti nze mwogezi w'ekibiina myuka omwogezi w'ekibiina ekibiina kyenjogerera byenjogedde byonna si byange nga Mulindwa Walidi Lubega byogera ku lw'ekibiina eyo position gye twakkiriziganyizaako ng'ekibiina kya FDC
position elwanirira bannayuganda so tetuyinza kubeera nga twegasse ku bantu abanyigiriza bannayuganda ba Dr. Besigye omusingi kwe bazimbira FDC obukulembeze ffe abakutte ekibiina right now nga tukulemberwa mukadde waffe engineer honorable Amuriat Patrick Oboy ne Ssaabawandiisi Nathan Nandala Mafabi tukyali ku bufu bwe bumu n'obwebibiina ebirala obw'ekibiina kyaffe kwe twazimbibwa mu 2005 mwagala kusumulula omusingi ogukyusa gavumenti eno tujje bannayuganda mu buyinike tubatuuse mu kwesiima. Waliwo nayina ebibuuzo byo kamukuwa etali bulungi. Sebo oba nnyabo Sebo omukulu ono byayogera Sebo onayogera ne papa Busabaga Sebo kiki ekikusiiwa ennyo ekisiiwa ennyo Sebo mukulu Besigye ekyamukwasiza Kenya yabadde agenze kunona ky'ensonga enkulu ndowooza ensonga tuzoogedde ntugamba nti Mwami Museveni yeekengeranya atya nnyo kamba yabadde agenza kunona kyekenya era twayogedde nti Dr. Besigye yabadde ayitiddwa Kenya balyoke bamukwate ogenda okwetaba mu kutongoza akatabo ka Honorable Martha Karua yaliko minisita mu government ya Kibaki yaliko minisita wa Justice and Constitutional Affairs yabadde atongoza akatabo nga kwogera ku byafaayo bye kujenvuddewe so Dr. Besigye olugendo olw'ebyobufuzi exactly Dr. Besigye y'omu ku bagenyi ab'enjawulo abadde bayitiddwa yamuyisirwa kuba nti n'oli naye munnankyukakyuka naye bamanyiganye for long balina n'omukago ogw'abakulembeze ab'ebibiina ebyoludda oluvuganya network eyo mu Africa mubali so yadde amuyisenga munywanyi kale nga tumaliriza nina kyembadde njagala tumalirize ku nsonga y'obufumbo buno kigambibwa nti obufumbo bwogambye nti tebuliwo ate bwe bwabaawula okwekutula ku Besigye n'abalala balukwago ba Ssemujju Nganda nti kyava ku tofumbirwayo nfumbirweyo tutangazewo wampita omulundi ogwayita n'ennyonnyola bannayuganda bulungi era nkwebaza okuba nti watuwa essaawa 2 nga tunnyonnyola bannayuganda ensonga ezo era ensonga ezo zaali very clear pozi okugyako abatatuulira kyenatangaza bannayuganda nti emu ku nsonga eyavaako obutakkaanya wakati waffe ne baganda baffe abatudde ku Mutala Katonga bwali kubeera nti balina interest mu group eyo mwalimu abali balowooza nti Lord Mayor yasaanidde okubeera president wa FDC tetwagala nti kirina mutawaana naye tugende mu process eyakalulu kubanga twali tugenda mu delegates conference sibyakusonga busonzi bannaffe nga baga nti temugenda mu delegates conference tetugenda mu delegates conference nga tuga nti obudde buweddeyo era balonadde mpuliriza ebibiina ebimu nga banenya ndowooza kandyogere ku Jema nga bakulembeze mu Jema banenya owekitiibwa Asumani basaalirwa olw'obutategeka delegates conference tyamaze mu buyinza emyaka 8 ekisanja kye kyaggwako dda mu kibiina kyabwe ffe mu FDC twali tukomplaininga nti tulina okutegeka delegates conference tubeere nga tetusukka bbanga lya myaka 5 mulwanyisa nakyemalira bannaffe abali e Katonga nga batuga nti tetulonda kati tuyimirize tubaga nti ate kiki bannayuganda batuwa mandate ya myaka 5 bannanyini kibiina giweddeko tuddeyo eri bannanyini kibiina basalewo okyegedde oluvannyuma tugenda okulya nti baleese ekiteeso ekitegeka delegates conference eri ekiswa ordinary bagobya abakulembeze kakati byali ezo zaali nsonga zaabwe ffe ku kitebe teri yabagoba tetugobangako muntu n'omu era ffe okulondebwa kwaffe twayita mu makubo amatuufu ago agalambikibwa mu ssemateeka kyovulanga n'akakiiko k'ebyokulonda bwe twatwalayo empapula zaffe ez'okukyusa obukulembeze kazikoonamu kuba twalina delegates conference eyatuula erugogo ng'egoberera amateeka kale nzikiriza nkusiibule tunaddingana olundi nange kansibule wana batuwuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala tugoberera okuva twatandise okutuuka olunaku okutuuka ku ssaawa eno